abayizi ku mutendera ogwa primary olwaleero lwe bamaliriza ebigezo byabwe ebyakamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu ebyatandise olunaku olw'eggulo. Nyini ntebe w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu Uganda ekya UNEB Dani Odonga agambye nti eggulo baataataganyiziddwa nnyo embeera y'obudde wabula nga bafunye essanyu ti olwaleero embeera ekedde simbi nnyo. Dani Odonga agambye nti newankubadde enkuba yatonnye nga tewabadde kutaataganyizibwa kw'amaanyi ebigezo byakoleddwa bulungi yadde nga byatandise kikeerezimu. It would have ended on Friday, but as you know, Friday is Good Friday. So the last exam would have been on Friday, but now it is going to be on Tuesday next week, the 6th. Well, you see, has been going on extremely smoothly. We've not had any disruptions. We've not had any challenges. It's been smooth right from the day we started. Mungeri yemu Dani Odonga akakasizza nti abayizi abasini ey'okuna abasooka okutuula ebigezo bigenda kukomekerezebwa ebyabwe sabbiiti ejjanga 6 era nti abaana bangi abaafuna embuto bazadde baabwe baabaleka ne bamaliriza ebigezo okuggyako omwana omu yekka. Ku mutendera ogwa primary ogwa Piero E, Dani Odonga agambye nti bannaba kufunayo mwana azaalira mu bigezo bino era balindiridde okubimaliriza olwaleero. Ministry ey'ebyobulamu eyimirizza enteekateeka ey'okuggalawo ebifo ebyali byateekebwawo Mulago ne Namboolo okujjanjabiramu abalwadde ba lumiimamawuggwe COVID-19 nga bwe yali eteeseteese oluvannyuma lw'okuddamu okufuna abantu abakwatiddwa ekirwadde kino. Ministry y'ebyobulamu wamu n'akakiiko akaateekebwawo pulezidenti okulwanyisa ekirwadde ekya korona baali basazeewo ebifo bino babiyimirizemu oluvannyuma lw'okukizuula ti omuwendo gw'abantu abazuulibwamu COVID-19 gukendedde so nga ne malwaliro abalwadde babadde basigaddeyo batono. Wabula mu lutuulo olw'enjawulo olwabaddewo olunaku lw'eggulo ku kitebe kya minisitule y'ebyobulamu abakulu bakkiriziganyizza nti omuwendo gw'abalwadde guzzeemu okulinnya nga gutandise okubeeraliikiriza nga tebasobola kuyimiriza bifo awabadde wajjanjabirwa abantu kubanga bulijjo okwerinda si butya ensanafu etambula egaludde. Dr. Kanziira Diana Atwine omutesitesi omukulu owa minisitule y'ebyobulamu agamba nti newankubadde nga babadde baagala okumaliriza eddwaliro ery'e Mulago naye bakizudde nti ekirwadde ekya korona kyolekedde okuddamu okukosa ensi eno naddala ng'ensi eziriraanye Uganda zazzeemu okuba n'omuwendo omunene ogw'abalwadde. It was Mulago si byonna ebifo tetunakuggalawo bifo byonna. Twali tugambye nti Mulago engeri abalwadde gye baali bakendedde tubazze Entebbe tutwali tukyalongoosa Mulago kati obulwadde bwe bwatuuka nga tetulina wakuteeka balwadde ate nga tetwagala ku disruptinga services endala ez'abalwadde abalala ne tugamba tukozese Mulago. Of course kati enamba tutandise okulaba nga zeeyongedde nga zitandise okweyongera mu ggwanga. Kati awo kiba kitegeeza nti era wajja tusigala waggulu Mulago. Yes. Planninga naye baba tomanyi bigenda mu maaso. Kati engeri gyetandise okulaba abaana abava ebweru nga bayingira mu ggwanga lyaffe ate ne baleeta obulwadde era obulwadde bugenda kuddamu. Ku nsonga y'okugabira amalwaliro ag'obwannannyini olussa olugema abalwadde, minisitule y'ebyobulamu yalagidde Kampala Capital City Authority okusunsulamu abasaanidde okugiyambako. Dr. Diana Atwine era ategeezezza Kyabasa nti nga minisitule beewuunyizza nti waliwo abagoba b'emmotoka abayingira ensalo nga balwadde kyokka nga bano bajja ne alizaati eziraga nti balamu katebule ne bayingira Uganda ekintu kyagambye nti kyabulabe. Kino nno kyeyolese nnyo ku nsalo ey'e Kenya wamu n'ey'e Tanzania era mu kunoonyereza okw'enjawulo okwakoleddwa minisitule eno mwe bakizuulidde nti alizaati z'abano ze bakozesa njingirire. Bwe twakola sampling twasanga abano ba truck drivers abayingira nga balwadde naye nga bajja ne negative results. Tetulina bwe tubaziyiza naye buli lunaku tugenda tulaba ennamba ey'abantu abalwadde nga yeeyongera ate abajja mu ggwanga ate nga bayingidde ate ne bainteractinga n'abantu kubanga bo bajja bali batuuka ali ku boda ne balaga results eziri negative, especially Kenya ne Tanzania of course wana abasinga we bava. Welutuukidde olwaleero nga Uganda yakazuulibwamu abalwadde ba lumiimamawuggwe COVID-19 emitwalo 4,767 nga ku bano abantu emitwalo
abantu abali mu mitwalo 4 bajjanjabiddwa ne bawona ate 335 be baakafa nga kitegeezeddwa nti sabbiiti eno abantu 9 be baakazuulibwamu obulwadde obwa korona. Wabaddewo akasattiro ku poliisi ekaliisizo akulira okugaba ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu bwabuziddwawo mu ngeri etategeerekese. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi yalina ebikira ku bino. Omukyalo ono ng'ategerekeseeko lya Irene nga kigambibwa nti abadde asula mu kifo ekimanyiddwa nga Alistina mu kibuga Kaliisizo. Mu kiro ekikeesezza olwaleero yavudde mu nnyumba mu yadde asula n'abategeeza yadde agenze okusula ku poliisi okusobola okukuuma ebigezo. Kyokka nga ne poliisi naye ekedde kumunoonya nga weziwedde essaawa 2 n'eddakiika 50 ng'omukyalo oyo lwatuuka mu kifo kino ng'ero badde okutuuka akulira okutambuza ebigezo mu disitulikiti n'ekyotera kwe kumukwata n'amuteeka munda ng'amulanga obulagajjavu. Station eno ya 53 eriko centers 27 ng'era abatambuza ebigezo baba balina bitandika ng'obudde bukyali olw'engendo empanvu ze balina okutambula olwo abayizi basobola okutandika ebigezo mu budde. Baba kuli ebyenjigiriza okuli Masias Kigoye, area supervisor Mwami Sengendo, saako n'abakungu abalala we bali wano ku station okulaba ng'embeera yonna edda mu nteeko. Kitegeezeddwa nti omukyalo ono okuva eggulo yaganye okukwatagana bulungi ne banne ng'era kyekireesewo obweraliikirivu wakati mu basirikale n'abatambuza ebigezo. Kyokka oluvannyuma ebigezo bino bizzemu basumuluddewo ne babiwa abalina okubitambuza era ne bagenda. Era okufaanako n'olunaku lw'eggulo nga n'enkuba yatonnye n'embeera mu kitundu kinene yakinnyika ggobe ng'era enkuba ebindabinda ng'era esobola okutonnya kiyinza okwetawo obweraliikirivu ebigezo biyinza obutatandika mu budde. Abamu ku batuuze abakonkomalidde wano ku kitebe kya poliisi ekaliisizo bannyonnyodde era obwedda beerumaaluma ku ebyo ebibaddewo. According to the instruction, I'm told that I should come and see the situation and wait up to 8:30 as we try to do the search through police. But when it comes to 8:30, Natalabika, the alternative is Kusala. Lekati, area survivor, and that's about to Salida. Well done. Tumuteke kumpi. Kubango mtaa tajja kujja. Obuzibu bwentuuse kubanga tulo suspect ayiteekeddwa okufuna ekizibu tetugenda weyasuza omuwala ne musanga yatenda ne mbuuza n'omukyala mukulu kyotera. Abamu ku bayaayaanira ekifo ky'omumyuka w'omukubiriza wa ssetteeserezo wa Uganda bawagidde ennongoosereza eyayanjuddwa akakiiko ka paalamenti akakwasisa empisa mu babaka mu mateeka paalamenti kwetambuliza emirimu gyayo eyagala okuwera kampeyini ez'olwatu ez'abo abaagala ekifo ky'obwasipiika wamu n'omumyuka we. Akakiiko kano mu alipoota yaako eyayanjuddwa akawungeezi k'eggulo nnyini ntebe waako era omubaka owa Karachi Clement Kenneth Ongalo Obote kaagambye nti ababaka abeeyagaliza ofiisi zino okukuba kampeyini ez'olwatu kireetawo embeera ey'okusojjagana wamu n'okuyuzaŋŋana ekintu ekiteeka yafeesi ya sipiika mu buzibu obw'amaanyi n'okuweebuulwa. Omubaka wa West Budama South Jacob Oboth nga yeegwanyiza ekifo ekyo yawandiikira dde ekibiina kye ekyenaremu kimuwandeko eddusu akikwatira ebbendera avuganye ku kifo ky'omumyuka w'omukubiriza wa ssetteeserezo era agambye nti okusinziira ku bibaddewo ennaku zino ng'abaagala yafeesi zino bayogeragana ebisongovu kyabadde kituufu okuwera kampeyini zino. Naye kyetubaddeko kintu kya njawulo nnyo era tekiberangako biina abantu bakoze matishat abantu bakoze balina gundi ffenna tuli mu bukyamu eno parliament egenda okufuuka parliament abantu bakolamu bavumagana tukolerani tukozesa ssente tukozesa ki. Ye munnaforamu for Democratic Change era omubaka omulondo w'Amawokota South Yusuf Nsibambi naye nga yeegwanyiza ekifo ekyamyuka omukubiriza wa paalamenti agambye nti akkaanya n'ekyasaliddwawo mu alipoota y'akakiiko kano n'agamba nti yafeesi ya sipiika ebadde eweebuddwa nnyo. Kubanga mu kusookera ddala abantu boyagala okukunga obukulira bali mu paalamenti tebali bweru. Kyandibadde kyamagezi ne bawa abantu omukisa okukunga abantu munda si bweru kubanga ebweru kireese enjawukana. Abantu kati bavuddeyo ababaka abeesimbyewo ne bagamba nti twagala obukulembeze buno ate babusabira bweru ati wandibadde otuuka wali kubanga akalulu ka kyama n'oyogera n'abantu munda ne bakulonda mu kyama nga toyinzaga nti eno sayidi ya gundi onayogera oba wakanya wa gundi. Alipoota y'akakiiko kano okuwera kampeyini
ejjidde mu kiseera ng'omukulembeze wa Uganda era nnyini ntebe w'NRM Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa kyajja asinkana abeeyagaliza obwa sipiika bwa paalamenti okulira Monyi Lokoli Jacob Oulanyah ne Rebecca Alitwala Kadaga nga kigambibwa nti yasinzidde mu nsinkano eyo n'abalagira bayimirize mangu kampeyini zonna ze babadde batandika nga balwanira ekifo ekyo eky'obwa sipiika. Ekibiina ky'ebyobufuzi mu mateeka kirina obuvunaanyizibwa ku ngeri omukulembeze oba sipiika gy'alondebwamu nga munnamateeka Sebuufu Usaama bw'annyonnyola. Ekifo ky'obwa sipiika kiteekebwawo akawaayiro 82 eya constitution ya Uganda nga sipiika ajja kubeera ng'alondebwa ababaka ba paalamenti. Olw'okuba nti Uganda yagenda mu nkola y'ebibiina, ebibiina bikkirizibwa okuweereza abantu baabyo okuvuganya ku kifo ekyo. Era nalwekiti ate ekibiina kyogerera wamu nga kiyita mu organizi zaakyo ezikola okusalawo ku nsonga eyo okuweereza candidate agenda okikiikirira mu kulonda kwa sipiika wa paalamenti. So buli kibiina kya byabufuzi kikkirizibwa okuba ne interest mu kifo ekyo. Ab'ekibiina ky'olulimi Oluganda basabiddwa okwongera amaanyi mu kuwandiika ebitabo eby'olulimi Oluganda kisobozesa abaliddawo okumanya ebyafaayo bya Buganda eno n'okwongera okutegeera olulimi lwabwe kubanga bulijjo bw'ozigamira enkadde ne gy'ozimba ekulema. Bino byogeddwa omu ku badirekita aba laadiyo eno Kyabasa ow'ekitiibwa Haji Mustafa Mutyaba bw'abadde asinkanyemu ab'ekibiina ky'olulimi Oluganda mu maka ge Nakasozi Buddo n'agamba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka beetaaga okumanya obuvo n'obuddo obwa Buganda. Ow'ekitiibwa Mustafa Mutyaba agambye nti olulimi Oluganda lutuuse okusaanawo olw'abamanyi olulimi okufuuka kyesirikidde omuzigo mu ttimpa n'asaba abazadde okuyigiriza abaana baabwe olulimi n'okubakuliza mu mpisa ennungi kubanga ekyasooka kye kikulu eky'ensuti ky'enkoko tekyetikka. Ebyawandiikibwa ebitukuvu byawandiikibwa mu Luganda kyova olaba abantu bawano nga bannaddiini bulungi. Nolwekyo ne bakubiriza bawandiike era abantu abajja okulisakinga bagenda kulisakinga biwandiike nga ffe tetuliwo be bayinza okwebuuzaako. Kubiriza abantu baffe balabe nga abaana baffe bakuzibwa mu mbeera esaanidde. Edda baatubuuzanga nti mwana waani, era abamu bwe baatuwanga obwami sosali batuwanga obwami nga bagaa nti mwana waani. Ekimanyi ekyo kyanyiza abatali Baganda nga balowooza nti tubasosola. Naye mwana waani bwe tuwa obwami tulibuuza ndi ebigambo byonna biri mu mbeera yaffe ey'okukuzibwa obulungi. Nnyini ntebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda Lukabwe Fred Kisiriko agamba nti ebigambo by'Owekitiibwa Mustafa Mutyaba bya makulu ddala era yeeyamye okubissa mu nkola. Olulimi ennaku zino tulukozesezza bubi nga tukozesa ebigambo bye tugunjizzaawo ebitali bya Luganda nga twagala okufunza okugeza mu kifo ky'okuzzaamu amaanyi gwe n'ogamba nti okumaanyiwaza mu kifo ky'okugamba nti akulembera enkulaakulana eno gwe n'ogamba nti omukulaakulanyi. Ebigambo ng'ebyo birungi tubigunja naye si bya Luganda lutuufu. Si buli kintu nti kirina okufuna erinnya ng'ekigambo kiri kimu. Owekitiibwa Mutyaba ye muwandiisi mukubi wa bitabo ate akebera ebitabo n'abiddamu n'asobola okutereeza ensobi. Era we twogerera ng'ekibiina ky'olulimi Oluganda waliwo akatabo ke tukyafumba essaawa yonna kagenda kufuluma ne yeeyama nti ajja kkakuba akafulumye ng'omwaka guno tegunnaggwako. Enteekateeka y'Obwakabaka bwa Buganda ey'okugaba omusaayi olwaleero eyingidde olunaku olwokusatu n'okusaba abakyala abagoba b'ebidduka n'abantu abalala ab'enjawulo okwetaba obutereevu mu nteekateeka ey'okugaba omusaayi egenda mu maaso wano Bimuli bya Bulange Mmengo okusobola okutaasa obulamu. Okusaba kuno kukoleddwa abantu ab'enjawulo abeetabye mu kugaba omusaayi enkya ya leero nga bano bategeezezza nti abagoba ba boodabooda n'abatakisi be bantu ng'oggyeko abakyala abasinga okuteekebwako ennyo omusaayi mu Uganda kyokka ng'ate bangi entegeka y'okugaba omusaayi bagyesamba.
Tanasanga Felista ekingabiza omusaayi muganda wange yalinga ali bubi namale ennaku nga nnyanga tunoonya omusaayi n'empalirizibwa ogamba nti buli bwe naabalabanga nja kujjanga ngaba omusaayi era nkubiriza abakyala bannange bonna bambi muje tusevinge life. Nze Kayetto aha wogaba omusaayi buba bulamu bwo nti wenfuna ekizibu ngenda n'enzijayo ki omusaayi gwange kyenkubira omulanga abadriver bonna ddala aba bodaboda babeemu okugaba omusaayi kubanga bannaabwe bafa nnyo olw'omusaayi ogwo accident. Olusiisira luno lukomekkerezebwa lunaku lwankya wano mu bimuli bya Bulange Mengo nga lwategekeddwa Obwakabaka bwa Buganda okuyita mu Ministry y'ebyobulamu ekitongole ekya Kabaka Foundation, radio kya Bassa gy'owuliriza kati, BBS Telefina, Uganda Red Cross, Uganda Blood Transfusion Services ne Mengo Blood Bank. Tiimu ya Uganda ey'omuzannyo gw'okubaka eya She Cranes ekomawo mu nsiiko olwaleero okuzannya ne South Africa omuzannyo ogusembayo era okugenda okuggalawo empaka za Cape Town Test Series ezimaze akaseera nga ziyindira South Africa. Uganda She Cranes yakazanya emizannyo 3 ne South Africa nga kuno ewanguddeko omuzannyo gumu nga yakuba timu ya South Africa y'abazannyi abatasussa myaka 21 obugoba 5-45 ate South Africa yakawangulako ebiri omubadde okukuba Uganda obugoba 4-34 8-3-36. Mu ngeri yemu Uganda ewangudde emizannyo gyonna 3 yezannye ne Namibia mwewangulidde ku bugoba 4-28 obugoba 5-9-3 n'5-7-27. Tumba mutabani wa Mulegeya yasanga omwana wa Wanyana ow'enseenene kye bajje bamuzazike mu kirombe ekibulala n'amugjayo n'amutwala mu makaage n'amuwa mukyala we amuyonseze wamu n'omwana gwe yalina era waayita ekiseera kitono Wanyana n'aweereza Katumba ente omwana anywengamu amata. Wanyana yaddira n'omu ku bazaana be n'amuwa Katumba alerenga omwana era omwana oyo Kimera yakula omuzaana oyo eyamulera gw'ayita nnyina yennyini kamuzaala Wanyana yamumanya luvannyuma ng'amaze okukula. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi ogwamugulansigo ogwokusatu omwaka ogw'2021 bwe lwali bwe luti mu 1982 gy'emyaka 39 egyakayita ab'ekitongole kya Red Cross baamyumyula engugu zaabwe ne baabulira ensi yattu Uganda ku biragiro bya gavumenti eya President Apollo Milton Obote Opete yabagoba kuno. Aba Red Cross government ya Obote yali ebalanga obutasirikira buli kadde ne boogera ku kitulugunya abantu ekyali kigenda mu maaso mu Uganda yattu ng'abantu bangi baali baggweredde mu makomera ng'omusango ogubasibya kuwakanya n'obutakkiririza mu government ya Apollo Milton Obote. Waayita ennaku 14 ekitongole ky'ensi yonna ekirwanirira eddembe ly'obuntu ekya Amnesty International nakyo ne kyatulira gavumenti ya Uganda nti ekomye okutta bannansi awamu n'okutulugunya abalala nga yeeyambisa amagye nti kubanga kyali kya bulabe nnyo eri ensi eno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bajenero basatu abanene mu ggye lya Brazil balangiridde nti balekulidde obukulu bwe babaddeko ng'akabonero ak'okwekandagga olwa President Jair Bolsonaro okweyingiza mu mirimu gyabwe nga yeerabidde nti bulijjo omukulu takulira mpya bbiri endege teziyoogaanira mu mazzi. Abalekulidde kwe kuli omuduumizi w'amagye ga Brazil gonna Generali Edison Pujol, omuduumizi w'eggye lya Brazil ery'oku mazzi Admiral Liquesi Barbosa, saako omuduumizi w'eggye ery'omu bbanga Brigadier Antonio Carlos Bermudez. Abanene bano abasatu mu magye ga Brazil bagamba nti President Jair Bolsonaro asusse we yandikomye ng'ayagala amagye gazinire ku ntolize gatuuke n'okweyingiza mu by'obufuzi mu ngeri y'ekinaakutta tekiva wala naganga wendiga ava buziizi. President Jair Bolsonaro ali mu kattuko ennyini kubanga abadde yakakola enkyukakyuka mu baminisita oluvannyuma lwa minisita w'ebyokwerinda Fernando Azevedo Silva okumukuba obukulu ng'awakanya pulezidenti okwagala okukozesa amagye okwekuutira akadingidi n'okunyweza obuyinza bw'alina nga ye minisita agamba nti obuvunaanyizibwa obw'amagye ga Brazil kukuuma ssemateeka wa Brazil so si kukuutira muntu yenna kadingidi. Ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti engeri omuntu gy'ayambalamu masiki buli lunaku terina kinene nnyo kyeraga ku ngeri y'okuba n'amazima wamu n'oyo atalina mazima nga mu bigambo n'ebikolwa balimba nga jjembe liva buziizi ne liwoza nti nvudde buvuma.
abayivu abaasomanga n'abaana balulira mu nnyana ne babatuuma amannya nga jjajja. Okunoonyereza kuno okwaluno bakukoledde ku Jerusalem College of Technology e Isirayiri era okwetegereza kwabwe okw'ensonga bakukoledde ku bantu abanda ba 100. Bakagezi munnyo bagamba nti abantu ng'emirundi egisinga obungi masiki zaabwe bazambala zibisse emimwa n'ennyindo. Bano batera okuba abeesimbu mu bulamu obwa bulijjo so nga abalimba ab'ebbaluwa masiki batera okuzambala ng'ebisseeko mimwa gyokka. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kwa luno omugezi Profesa Yosef Tobol agambye nti waliwo abantu ab'amazima naye ng'ate mu nsi tebaagala kutwalibwa nga bajeemu nga bano bo masiki bazambala zibali mu bulago n'akalevu ng'emimwa n'ennyindo byo byetaaya.